Emmotoka ya gavumenti ekika kya Toyota Hilux namba UG 482C etomedde pikipiki namba UED 638L ababaddeko ne bafiirawo nga baddusibwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka. Ndakwati kikya kutta abaana be babiri mu ngalo kati agenda okuwulira ng'awulira ekikwaka ate ng'omukadde yakakola ki bakamusaawo kati agenza okulaba ng'omukadde agudde eri n'omuvubuka owa piki abadde amusanga naye agudde eri agenza okulaba ng'emmotoka ebuukira mu bbanga fange badde ku sipiidi mpitirivu nnyo kubanze mbadde wali ngenza wali mmotoka ewaaba eyingira wano badde sayo batumedde n'okudduka wali waliwo batumedde netuuka ku driver mbadde mmanyi ne bafunya bulanga bali balina ki abafudde kubaddeko Namukadde Josephine Nakitto w'emyaka 83 ne Alex Sennono w'emyaka 25 nga bonna batuuze b'e Bugonzi mu Lwengo. Emmotoka egamba okuba nti ebadde ya gavumenti abamu gye bagamba nti ebadde ku UG stroke C bwetyo Toyota Hilux egenze maaso n'ebeera ng'eyabika omupiira bwetyo n'eva mu layini yaayo neerumbagana abadde batambulira ku booda abadde bava mu direction ate bwe gye badde balaga. Kigambibwa emmotoka eno egambye okuba nti ya gavumenti ebadde erimu abantu nga kigambibwa ebadde egenda Shema mu program eya poverty eradication program oba mu nkola ey'okulwanyisa obwavu era nga kigambibwa bwetuuse wano emmotoka eno omupiira ne gubeera nga gwabika nebeera nga erumbagana abantu bano ate batambulira ku piki. Abatuuze akabenje kano bakatadde ku deriva y'emmotoka ya gavumenti eno gwe bagamba nti abadde avugisa kimama kuba avudde ku mukono gwe ate n'alumba pikipiki ebadde ku mukono omulala. Tebabalirira luguudo nti kuliko abantu abalala emmotoka neetuuka okuba omuntu neewaba mpaka eri mu mayumba g'abantu eri misinde gya kika kye kulamaga ate emmotoka emukoonyi yafiiriddewo era bw'olabye ekidduka kyonna kisesebbusi emmotoka egenze eri omuvuzi oba abadde atamidde oba abadde tatamidde tetumanyi. Simanyi omuntu ng'emmotoka obadde oddambala oli agenda Kampala aye n'omukubira ku mukono gwe aye n'olaga nti ku mukono gwe ate kw'oliviidde. Motoka tekomye kutomera abantu bano bokka yeeyongeddeyo n'erumba amaka g'omutuuze bwetyo n'esibira mu mulyango gw'ennyumba. Negendera paka ku siminti nekiyitako nekuba omuti gw'omuyembe negusuka negenda mpaka nekuba fene nyumba bide ku nyumba. Dereva w'emmotoka olumaze okukola akabenje kano agyeko nnamba y'emmotoka ekireesewo oluvuvuuma mu batuuze. Nakitto kati omugenzi abatuuze bagamba nti abadde wa mugaso nnyo mu kitundu nga yabadde agaba eddagala ly'abakyala wamu n'okujjanjaba abaana baba bakazaalibwa. Biddwa omukadde ono abadde wa mugaso nnyo okusinziira ku kitundu kyaffe n'ebitundu ebikibiraanye n'omuluka omulamba kumpi n'eggomolo olw'ensonga abadde akola ng'agaba eddagala abakazi balemereddwa embuto azaalisa era kati tunjoleddwa nnyo kwada atukolako mu buli kimu naye kati okukola wabudde obuvuddusi tumanyi nakyakukola kubanga abadde atujjanjabira abakazi n'abaana addagala gonna ng'agamanyi bulungi. Ssente w'eggombolola y'e Lwengo Rural Kizito Lawrence asabye gavumenti essa obupande ku luguudo luno olw'obubenje obungi obuzibugwa mu kitundu kino. Ekavudde nti alumbire ddala avudde ku mukono gwe ogweri ogwemba omukono gwe n'ajja ate n'alumba mukadde abadde ali ebbali n'olwekyo tusaba gavumenti obupande buno bwateekebwa ku nguudo buno bwonna zino sani positizo nazo neziriwo bazimenya ne bazibba. Tusaba ekitongole kya Inula kizeewo obupande buno obulaga omuntu abeere tamanyi nti ekkubo lirimu amakoona ye n'avuga buvuzi. N'olwekyo tusaba n'abavuzi baffe abammotoka bano abavuga bakendeza sipiidi olabira ddala ekisoko ekisinza okuva omuntu ono abadde avugisa sipiidi ng'avuga kimama. Emirambo gyonna giri mu ggwanika ekkulu wano e Masaka nga gireeteddwawo poliisi yaffe eya traffic Lwengo district saako n'emmotoka etaliiko number plates naye ng'abamu bagamba nti ya gavumenti era nga bawanuuza nti badde ku UG stroke C naye epaakingiddwa saako ne pikipiki ku poliisi yaffe nga bwe tulindira abakugu baffe okugikebera.